Wendi wano. Akabaala kano akasangibwa mu zooni ya Kkoona Kawempe ke kaabaddemu oluyombo olwavuddemu omukazi okubwa amasasi ku mukono n'olubuto. Kigambibwa ku ssaawa 10 ez'ekiro ekikeesezza olwaleero abakuumi okuva mu kampuni y'obwannannyini okuli John Okirya ne munne Isaac Omonko bagenze mu kabaala kano beesanyuseemu. Eno gye basanze akulira ebyokwerinda oba defensi w'ekyalo kino. Olutalo lubadde lwatandise kuva mabege misana ekisawanirizo banga mu ttaana wewatyo ez'emisana ez'ekiro. Abeerabiddeko n'agabo bagamba entabo yavudde ku defensi waabwe John Olabola eyasosonkereza omu ku bakuumi bano n'amukuba ekyajje munne mu mbeera n'adduka akima emmundu. Kati omusajja ajja talina mmundu bamaze okunywa, kati omusajja agenda okuleeta emmundu nsanga defense akuba omukazi akuba omusajja oyo. Kale alina obusungu si busungu akubirawo kuba abantu bangi abafunidde obuzibu mu bbaala ye. Waliwo omuvubuka bamuyita Kawesi era n'amabaluwa agayina. Ng'aleese emmundu ekyazzeeko gaabadde masasi era gano gaakutte Shamimu Tamale omukozi mu kabaala. Yabadde ataasa nga bw'ona agamba nti ono nwanagana n'ono amanyi nti ono kyeyamaani ono gundi. Kati mu kifo kyo bwe yagambye nti lwaki okuba defensi waffe ate ye yalabye ng'ono ye mubi. Ye defensi John Olabola ayogerwako ategeezezza nga bwe yabadde agezaako okugoba abakuumi bano mu bbaala n'emmundu. When I met him, I asked him, what are you doing at this time in the car? And then he told me that, why do you ask me? I asked him that, you don't know me, but I'm part of security. I'm a defense secretary of NOC1. Unfortunately, he told me that I'm with my colleague. When I went to before I reached the colleague, I asked the owner of the bar that when we do a business, let us not allow these people to come to the area at this time, and in fact, and then they are taking alcohol. Abatuuze b'ekkokola defense ono okubamalako emirembe nga n'abamu bagamba obuzibu bwandibanga bwavudde ku mukazi. Defense kyawakanyizza. Defense olwafuluma n'alaba nga anzijirako mu kakubo wano wakanywani n'akwata n'atukumbula anyiganyiga amabeera atoka nimugamba bwe kiwani ki defense. I never and ever either maybe I have some affairs or what. No, I'm a married person. So unless maybe security officer have some other issue with her, but for me, sincerely speaking, even if you ask the area people. Abakulembeze bavumiridde ekyabakuumaddembe okukalakala n'emmundu mu kitundu kyabwe kye bagamba nti kya bulabe. Obunafu okusinga nja kuteeka ku balondola ebitongole bino kubanga okusinziira ku kye tusanzeewo asikaali yabadde n'emmundu 2 obudde obw'ekiro. Tetumanyi oba tebalina gye bakuuma, tetumanyi ngeri ki emmundu gye zifulumamu. Tulina abantu 3 betukutte mu kunoonyereza kwe tuliko oluvannyuma lw'omukyala Tamale Zaituni alina emyaka 23 okubibwa amasasi ono nga gamukubiddwa ng'ali ku bbaala emu esangibwa mu bitundu bya Kkoona zooni mu Kawempe wadi wano mu Kawempe division. Tuggudde omusango gw'okugezaako okutta omuntu kuba kyali mulamu ng'essaawa zino ali mu ddwaliro e Mulago gy'ali mu kufuna obujjanjabi ku biwundu bye yafunye. Poliisi okuva e Kawempe yayitiddwa bunnambiro n'etwala Shamimu Tamale okufuna obujjanjabi e Mulago ate abakuumi bombi bali ku poliisi nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.